Wiiki ewedde twakulaga emboozi y'abatuuze nga beemulugunya ku mukungu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibira ki NFA Gomba nga bamulubiriza okubaliisa akakanja ku ttaka kwe baludde. Mu 2020 muno mwalimu ADF. Mu 1998 abantu banu kibira muno baagobwamu. Mu 2020 ono yali yaleeta n'amagye agaatuuka n'okutuusa obuvune ku batuuze. Oluvannyuma yakwatibwa. Abagaga ne bafunako amataka amanene ate abaavu ne babagoba. Kati olwaleero abatuuze bano bagumbye ku ofiisi ya Ssaabawolereza wa gavumenti empigi nga baagala kumanya omusango gwa kibuuka ogutuuse. Nze kubuuza kikiba nzija ku ettaka lyange ate nga siina buzibu. Ettaka lyo limazeeko bbanga ki? Nazaalibwako kati ndi mu myaka 65. Bajje abasirikale kubanga abasirikale babba abantu tebajja kukuuma mirembe naye babba abantu. Bwe babadde tebawulirayo kanyego konna kubayita oba kuwa bujulizi ku buvune bwe batuusibwako ku biragiro bya kibuuka. Okujja wano tuzze okufuna obwenkanya kubanga bukyanga bamukwata tulaba tagenda mu kkooti twetaaga avunaanibwe. Saba kibuuka tumwongereyo mu kkooti eza gavumenti era bamutuyambe bamusibe. Jjajja Abigaba ssentebe w'eggombolola y'e Madururo ne Kyayi mu Gomba awasangibwa ebyalo okuli Nsowe ne Kalombe okuli ettaka lino agamba ku luno baagala kufuna bwenkanya kubanga ensonga zirudde nnyo mu kkooti kyokka ng'ebikolobero bikyagenda mu maaso. Tuzze n'abantu baffe okuva mu disitulikiti 3 twagala kumanya entambula y'omusango gwaffe n'ebiri ku fayiro zaffe ne bwetambula okulaba nga tufuna obwenkanya mu kkooti. Bano bawandiise ekiwandiiko kye batutewa Ssaabawolereza era bayise akaseera ne beefuba akafubo omutakkiriziddwa bannamawulire. Tufunyeeyo okuwanvuya fayiro nti simanyi basooke bagende bapima ettaka, simanyi mbu wakyaliwo ebibula ku fayiro, naye ffe tugambe ofiisi ya DPP ebisinga byonna twabiwaayo. We tuviiriddeyo nga bagumbye ku poliisi e Katonga mu Mpigi nga bwe balinda ekifo ewa Ssaabawolereza.